Omuliro gukutte supermarket ya Ebeneza ku kizimbe kya Golden Plaza Sseguku mu municipality y'e Makindye. Ate nakiri kigenda kwata. Sameda kwate gundu kwate. Nakiri kigenda kwata. Ekivuddeko omuliro guno tekinnakakasibwa naye nga gutandise ku ssaawa nga 11 ng'obudde bukya nga babaddemu bagamba gutandikidde mu ffumbiro. Zibadde 10 nga zigenda mu 11 ng'omuliro gukutte yakambadde ndi mukwiveta. Ebintu bya bukadde na bukadde bitokomose yadde nga babaddewo bakoze butaweera okutaakirizaako ebimu era ne bifulumizibwa ebweru. Abamu ku bakozi bategeeza nti bawulidde kibwatuka nga n'ekidiridde kulaba muliro gwaka. Tuwale twebase tulanga gubutuka gubaruse tutandikidde mu kiyungu Oza gwavudde ku kyakola. ate tumanyi tuyinza kulima tubavudde kubanga tukurushuwa. Ku makya abantu balabiddwako nga balondalonda ebimu ku bintu ebyagenze bikunkumuka omuli switi n'ebirala. Ssentebe Lawrence Sseguku annyonnyodde engeri gye basitukiddemu okutaasa maali ebadde mu supermarket eyo. Ebiriibwa ng'emigaati soda kubanga abantu babadde bataasa nga bwe baba bataasa bwe nga bwe baba balidde nga tubalaba nga tulina enze baziyizamu. Osi Justin Tugineyo yeebazizza bannannyini supermarket olw'okolaganira wamu ne poliisi era n'asaba abantu bonna bwe baba bafunye obuzibu nga buno bagitegeeze mangu. Bannannyini supermarkets bonna ne bizinesi zonna okutwaliza wamu mbagamba babeere n'essimu zaffe eza poliisi. Omuliro gutandise n'ankubiirako mangu. Kati abamu batunenya tuturuddewo naye nga bo bennyini omuliro gutandika ng'essimu taziyina. Bannannyini supermarket baganye okubaako ne kye boogera. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.